mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako. Olunaku olwaleero waliwo munnaffe wano wambuuzizza ekibuuzo n'oŋŋamba nti bw'ogenda mu ddwaliro ng'oli ne mukyala wo, mukyala oyo ku nsonga ey'okusumulukuka oba tukiyita okuzaala n'azaala, n'ombuuza nti ebintu bino by'obeera okomyewo nabyo ewaka nti kiba kirungi okubiyingirizaawo mu nnyumba kye wambuuzizza. N'ombuuza nti ekiba si kirungi teekeddwa bikolera ki? Nga kati omukyala abeera agenze okuzaala tekiba na buzibu. Ebintu bino waba akomyewo ewaka tekiba na buzibu. N'obiyingira obuyingizi mu nnyumba tekiba nnyo na buzibu olw'ensonga nti aba tagenze na bulwadde bwonna. Aba agenze kusumulukuka. Ebintu bya nnakawere tebiba bibi. Just waakomawo ewaka yingiza buyingiza mu nnyumba tekiba na buzibu bwonna. Olw'ensonga nti ebintu bino omuntu abeera avudde mu ddwaliro wabeerawo ensonga lwaki tebirina kusooka kuyingira mu nnyumba. Wabeerawo ensonga tujja kuba tukitunuulira ekyo, naye tusobe tutunuulire kino eky'omwami ono kye yambuuzizza ekya nnakawere okukomawo n'ebintu ewaka. Ebintu bino nteekeddwa biyingiza mu nnyumba direct oba nina kyensooka okubikola. Ebintu bya nnakawere tulina ebintu byakomyewo nabyo, ekinene ennyo ky'olina obikolera kubyoza n'addamu ne yeebakako tekiba na buzibu. Kyekyo kyenjagadde okubeera nga nkubuulira bw'abuuzizza ekibuuzo ekyo. Nammwe abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti, kambayo WhatsApp namba yange osobola okumbuuza nja kwongera okunnyonnyola ku vidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 0778734 yeeyo WhatsApp namba yange. Abali kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi. Mweraba.